we nakana akaana abatakajjukirayo tewali kyoyinza kujjukirayo ng'otuuseeyo ku lutindo oba ng'otuuse eri mu ggulu tewali kuba ate yo mu ggulu wakiri walungi tewali kiyinza okunyiiza tewali kyoyinza okwejjusa tewali kyoyinza okulowoozaayo ku nsi kubanga byonna butaliimu eby'omu ggulu bye birungi naye eri ku katindaawo wo wazibu nnyo buli muntu abeera yeetisse mutwalo gwe yekka nga omwoyo omutukuvu yekka yakutaasa kati n'abantu abasinga nabalaba nga bali eno ku nsi omwoyo omutukuvu tebamufudde mukwano gwabwe kati nga basuubira tebulina buyini bw'omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events likinga subscribinga obogoberere ero yanirize n'omulala byonna bya. This is Blessed Gospel Promotions. Big GP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time and hard working. Big GP Events. Blessed Gospel Promotions, Big GP Events, your #1 events managers and planners for excellence, integrity, flexibility, time and hard working. Big GP Events. Chali mulamu lumu mu biseera byange eby'eddembe natambula kundise ku maaso batambula nnengera limbo nesalawo kukyama netegereze nennengera ejjinja ku ntaana nga kuliko ebiwandiiko bw'ebiti ze ndogola Call
kiraba nti obulamu bumpi amakuddala buba bugenze kyasooliremu okubeera wano jjukira omutonzi ng'okyali mulamu Uncle James lwe yava e Bulaaya yajja ne Kagonga akwataganye omukyala n'abaana baali Entebbe nga bamulinze Kabuladda bwe yabalaba emikugu n'assuula n'ayajjala emikono anywegera abaana kyokka abaana bamuyita mu nkwawa bakwate emikugu gye yali alese twetwagala bitondo okusinga omutonzi byatuwadde byetugulumiza aleete engalo semmere gyali oyagala kitoola ye tomuliiko munango kiraba nti obulamu bumpi amakuddala buba bugenze kyasooliremu okubeera wano jjukira omutonzi ng'okyali mulamu munango kiraba amangu ddala ojja kuba toliiwo kyansooliremu bweti jjukira Katonda ng'okyali mulamu abagenze bangi naye balazeewa jjukira omutonzi ng'okyali mulamu kikugasa ky'okulya ensiiro fiirwa omwoyo gwo jjukira omutonzi ng'okyali mulamu abamukkiriza tuli mulaba Yesu jjukira omutonzi ng'okyali mulamu sagala ogambe nti tewamanya munnange jjukira omutonzi ng'okyali mulamu This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. yimirira lulwe nakanakaana abatakajjukirayo tewali kyoyinza kujjukirayo ng'otuuseeyo ku lutindo oba ng'otuuse eri mu ggulu tewali kuba ate eyo mu ggulu wakiri walungi tewali kiyinza okunyiiza tewali kyoyinza okwejjusa tewali kyoyinza okulowoozaayo ku nsi kubanga byonna butaliimu eby'omu ggulu bye birungi naye eri ku katinda awo wo wazibu nnyo buli muntu abeera yeetisse mutwalo gwe yekka nga omwoyo omutukuvu yekka yakutaasa kati n'abantu abasinga nabalaba nga bali eno ku nsi omwoyo omutukuvu tebamufudde mukwano gwabwe kati nga basuubira okumufunako omukwano nga batuuse wali ku lutindo kyali kizibu nnyo baali tebasoboka kubanga baali tebali connected naye olina kubeera nga wavudde naye eno kitegeeza bw'otuuka wali wabaawo amaanyi agakuvaako nga bw'olaba nti wabaawo amaanyi agakuvaako ne gakwatagana ne gali agali ku ye ne gakuyamba nga mugendera wamu naye nga akusika akuyamba okugenda mu maaso naye bw'oba tolinaga amaanyi oba ogwayo ekirala bw'oba towuliriza bulungi instruction zakuwa ne bw'osobyamu kamu nagamba tambula n'oyimirira oba nagamba duka kati awo tambula kati yimirira yanguwa genda mpola mpola konsobyamu nagamba genda mpola n'ogenda nnyo ng'oli wansi teri ssuubi lya kudda kati ebiremesa abantu okusomoka bingi naye nabyo kambirekeraawo kati ekirala nga mmaze okulaba ebyo byonna Yesu yankwata ku mukono n'angamba Aida jangu ne tugenda ku lutindo okwo ne tuyimirira mu makkati gaalo n'angamba nti olabye kati ne ntunula eyo wansi mu bunnya obutakoma n'angamba nti olabye eyo y'ensi ye Sitaani
era ye Geyeena abantu bange gye bagwa. Naye njagala oddeyo ku nsi. Kino kyamangu nnyo. Ogamba abantu bonna ku nsi nti bayambe nnyo abaana abato. Abaana abato bazikirira kubanga nalaba obwana obuto bambi nga bugwayo mu lunnya nga bufuba ne bugezaako naye bambi nga bumaliriza nga buyiikayo. Lwaki? Kubanga nga mu bo temuli nsigo ey'ekigambo. Era bw'atyo n'aŋŋamba nti genda oddayo ku nsi ogambe abantu bonna ku nsi nti abaana abato bazikirira nnyo. Bazikirira mu sipiidi ennene eringa ey'okumyansa. Kyentegeeza bwe ngamba abaana abato okuva ku muwere okutuuka ku baana abali e Makerere sayizi ezo be nalaba nga bayiikayo. Era Yesu be yaŋŋamba tiddayo ku nsi ogambe abantu bonna ku nsi ti abaana bazikirira mu sipiidi ennene eringa ey'okumyansa. Naye genda obagambe nti bayambe nnyo abaana abato ate bakikole mangu kubanga abaana abato bazikirira. Abaana abato baggwawo mu sipiidi ennene eringa ey'okumyansa. Kino nga kivunaanyizibwa ku buli muntu yenna ku nsi. Yesu n'aŋŋamba tugenda ogambe buli muntu yenna ku nsi nti bayambenga abaana abato kubanga baggwawo. Ate Sitaani akoze olukwe lunene okuzikiriza abaana abato mu sipiidi ennene eringa ey'okumyansa. Naye genda obagambe nti abaana abato bababuulire enjiri. Abaana abato babatwalenga mu kkanisa. Abaana abato babayigirizenga okutya Mukama n'okumanya Katonda. Abaana bababuulirenga ekigambo. Abaana babaleetenga mu kkanisa babayambe kubanga bambi abamu bafuba ne bagezaako naye balemwa olw'okubanga tewali abasizaako mwoyo. Genda obagambe babayambe mangu. Genda obagambe bakikole mangu bayambe abaana abato. Kati ne leero mbagamba era eri buli muntu yenna ovunaanyizibwa ku kino kubanga yaŋŋamba nti buli muntu yenna ku nsi. Era nalaba nga ku luno waliwo abantu abagenda nga batambula mu byalo, mu bibuga, mu bwalo, mu nsenyi wonna naye nga ku luno nga balina Bayibuli nga tebabuulira bantu bakulu naye nga banoonya abaana abato okuva ku buwere n'obuyonka n'abali e Makerere nga bagenda bababuulira enjiri ddo to ddo nga Mukama agamba tugenda obagambe bayambe abaana abato kubanga bazikirira. Ekyo bakikole mangu ate kivunaanyizibwa ku buli muntu yenna ku nsi. Kakati ekyo ky'abaana abato nga nkivuddeko tweyongerayo. Ku lutindo nalabako ebintu bingi nnyo bye sisobola kunnyonnyola nnyo kati ne mbimalayo bingi nnyo naye osaanye weekebere oba gw'onooluyitako kubanga kawuzi. Olina okubeera ng'owewuka mwoyo ng'ozitowa mu mubiri. Kitegeeza ebya Katonda nga bikwanguyira nnyo naye ng'ebyomubiri tebikwanguyira kukola era nga tobisobola. Awo wojja okubeera ng'owewuka mwoyo ozitowe mu mubiri kubanga abazitowa mu mubiri be bayita katindo kubanga baba bawewuka mu mwoyo. Kati nga tuvudde katindo twatambula ng'ate tukkirira ku nsi. Kati nno eyo main oba ekkubo eddene eriva nga bwe twava mu ggulu ne tukkirira katindo ne tutuuka ku nsi. Waliwo ekkubo eddene lye bayita ekkubo ery'obulokozi. Eryo ye direct evira ddala ku nsi yonna n'eryoka econnectingira ddala katindo kwegamba ye direct etuukira ddala mu ggulu ng'oggyeko buno obutulituli n'ebinnya na buli kamu ekireeta abaakyo. Abalala bano bafubutukira ddala mu direct muno naye era ne bagwa mu Geyeena. Kati eyo direct gye bayita ekkubo ery'obulokozi. Mu kkubo ly'obulokozi muno mulimu ebintu bingi nnyo nnyo bye sisobola kunnyonnyola naye ngenda gezaako okunnyonnyolako ebimu. Kakati ekkubo ly'obulokozi lino abalirimu nsuubira baali badde nga be balokole. Naye ekyewuunyisa mu kkubo ly'obulokozi n'abalirimu nabo bamafiya. Toyawula n'abali ebweru waalyo kubanga ekkubo ly'obulokozi nalyo lijjuddemu entiisa ng'ebifo ebirala bwe birimu entiisa eby'ensi.
mujjudde entiisa, mujjudde eddalu, mujjudde effujjo, mujjudde obukusi, mujjudde obutemu, mujjudde olugambo, mujjudde okulwanagana, mujjudde buli kafankunaye goyinza okulowoozaako. Kati mulimu abantu abalanga balinga basitaani bennyini naye ng'ate bali mu kkubo lya bulokozi. Mulimu abassi nga balina ebiso nga bagenda bafumita abalala buli gwasanze nga mufumita. Ate nkubulire mu kkubo ly'obulokozi muno abantu abali supposed ditambuliramu baweebwa full combat. Naye kyewuunyisa nti tebagirina oba baagiteekawa tewali agyambadde. Bambadde eyo yambadde obuziinaziina n'engoye ezaaleeya, n'abalala nga bambaddeko bitundu. Ayambaddeko essaati gy'ayambadde, ayambadde empale ennyimpi gy'ayambadde, ayambaddeko empanvu gy'ayambadde, bali bwe batyo balalu. Kati era abantu bano balwanagana bokka na bokka. Ekirala baweebwa full combat n'ebyokulwanyisa byonna nga boolaba bajaasi. Era abantu bano kituufu nti bajaasi, era nga n'obujaasi bwabwe si bwa kulwanagana bokka na bokka, naye nga balina omulabe gwe baali bateeka okulwana naye. Kyentegeeza waali gwe bali supposed okulwana naye ye waali, ate ye ayambadde full combat ye, alina ebyokulwanyisa bye byonna, ate w'amaanyi nnyo era alina buli ekyetaagisa okulwana. Naye bano bali confused, nga mulimu abali awo abatudde abalinga abatalina pulaani. Kwegamba abaali baddemu ng'abantu balamu bali awo batudde butuuzi balinga bazuntu, tebategeera kyakukola, tebeetegeera. Naye ate baaweebwa ebyambalo, bambadde bireeyaleeya ebigoyegoye, bali awo batudde banafu nnyo. Kati tebalina kye bakozeewo. Kati abalala mulimu abalinga ab'amaanyimaanyiko, abona be bambaddeko ku kombati eri ebitundutundu. Mulimu abambadde bireeya nga bambaddeko mpale na biki, naye mulimu abambadde ku kombati eri gye mbagambe nga boolaba amagye ga Uganda n'ebyokulwanyisa byonna. Naye bano kati omulala ayambaddeko empale, oyo w'amaanyi nnyo. Ayambaddeko ekisaati ky'amagye, oyo w'amaanyi nnyo. Ayina emmundu, oyo gy'alina. Kyentegeeza buli omu ayina kamu. Ayina empale, talina saati, talina mmundu. Akutte katayimbwa, ayina essaati, talina mmundu, talina mpale, talina ngatto. Akutte kijambiya kyagenda atemesa abalala. Bwe batyo alinako akakofiira naye akutta ekiso agenda atema abalala. Bwe bityo abalala bambaddeko ekigatto. Ayambaddeko ekigatto kino ekyabaweebwa ku combat, oyo naye w'amaanyi, oyo naye agenda akisambisa abalala ku mitwe, abanafuye nga bw'abattira ddala. Kakati mu kkubo muno mulimu abantu ab'enjawulo mu bunafu bwabwe obw'enjawulo. Mulimu abaagwedde eri abalinga emirambo, mulimu abali awo abakyalimu akassa nga basigaddemu keenyenya kokka nga tebalina wadde n'akaavula. Kwegamba nga kyetaagisaawo omuntu abayambe abasituleko distance mpola mpola nga we baddamu amaanyi, we baliddamu nabo beeyongereyo mu maaso batambule. Naye ng'ekyewuunyisa ate bano abalina ku maanyi bagenda ne babalinyira ddala, ne babakoona obutayimba ku mutwe, ne babafumitamu ebiso mu mitima, ng'ekiso kino kyakozesa nga oluti olusenda n'amukasuka eri mu lukonko. Kwegamba nga babattira ddala, ne babakasukirayo ddala mu lukonko, ne babajjera ddala mu kkubo. Kati era nalaba nga waliwo ab'amaanyi bo bakabode nga bagenda bakoona abalala nga babazze emabega. Kagamba omuntu walaba munne nga ayinga amuyitako agende mu maaso nga we mubeera nga mutambula nga tutambula nga 10. Kati mu kifo ky'okulaba nti ono ampiseeko nange kanyanguwe, ava eri buvi n'amulabirayo ekiyinza omusobola omukuba obulungi nga kimusenda kimuzzaayo emabega mayiro nga nnamba, ate ye neyeeyunga. Kwegamba abantu byanspitirirako. Kwegamba nalabayo ebyanewunyisa nga mulimu abanafu, nga bonna banafu n'abanafu, naye nga nsuubira baali badde beeyambagana mu bunafu bwabwe. Naye n'omunafu naye asuula omunafu. Kwegamba obutayagaliza bujjudde muli obusi obubi bwe sisobola kunnyonnyola, obubi bujjudde mu kkubo ly'obulokozi.
n'obubi n'entiisa n'obussi ate ekkubo lino lijjuddemu bamalayika bangi naye abantu bano tebabalaba era tebakimanyi nti mwebali era bamalayika bano tebakola buli ayimiridde mu kasipesi kayimiridde awo babatunuulidde butunuulizi kubanga bamalayika banaakola biki mu bano abantu abalalu bwe bati bo weebali bubeezi okutuusa ekiseera kyabwe wekiriggwako naye abantu bano tebakimanyi era mu kkubo muno nalaba ng'omwoyo omutukuvu mwali abeeramu n'agezaako bayamba naye nno bali tebabayamba balalu balinga balalu baalaluka ne bava mu kulaluka Nasinzanga Yesu kabaka meme yange erinoluimba chitiwa cho chinzijulanze osanide okusinziwa nasinza Yesu nasinza kubanga bamalayika banaakola biki mu bano abantu abalalu bwe bati
bo we bali bubeezi okutuusa ekiseera kyabwe wekiriggwako. Naye abantu bano tebakimanyi. Era mu kkubo muno nalaba ng'Omwoyo Omutukuvu mwali abeeramu n'agezaako bayamba, naye nno bali tebabayamba, balalu balinga balalu baalaluka ne bava mu kulaluka. Tebawulira, bakigala, bamuzibe, bali awo basaatuuka busaatuusi. Kati naye kambabuulireko bino ndekiraawo kasa mutegeddeko kye mutegedde. Kakati ekisookera ddala nabagambye abantu abali mu kkubo lino bajaasi, temuli civilian n'omu. Bonna baakolebwa, buli alina okubeera mu kkubo lino nga bajaasi ate ab'amaanyi. Ekirala bali ku front line nga balina be balwana nabo. Naye kyewuunyisa okubeera ku front line ng'ate abalala beebase basikatulo, abalala bakubagana bokka na bokka. Kati olw'okuba bali confused bwe bati, abalala batudde tebamanyi kyakukola. Kati omulabe waabwe ayingira ebiseera ebimu n'abakuba bubi nnyo, n'aleka bangi emirambo mingi ng'abafudde, n'abamenyesemenyese n'abakutisa ebitundu nga bw'olaba ejje nga liri ku lutalo, n'abalala n'abawamba nga balamu n'agenda nabo. Kati nno ekkubo ly'obulokozi lino erudda n'erudda waalyo lyazimbibwako ekikomera ekigumu ennyo, ekinene ekiwanvu ennyo, ekiringa kyenkana kituuka ng'eri ku ggulu, kwegamba liri seefu nnyo, nga n'abantu baamu baali badde nga bali seefu nnyo singa bategeera kye bali. Kati ebweru w'ebikomera bino ebibiri ku sayidi ne sayidi nga bw'olaba ekkubo erizimbeko, ku sayidi waliyo ejje erya sitaani eddene ery'amaanyi, ne ku sayidi endala waliwo ejje erya sitaani eddene ery'amaanyi. Nabagamba eddyo lyeteefuteefu nnyo okulwana, lirina buli ekiri eryetaaga okulwana, ate limalirivu okulwana, ate lyambadde full combat yaalyo. Kati bano abali mu kkubo ly'obulokozi mubategedde kye bali. Kakati bo tebambadde n'ebyokulwanyisa tebabirina. Kakati ate tebategedde be balina kulwana nabo, olw'okuba beekuba bokka na bokka. Y'ensonga lwaki bano bayingira olumu ne bawaguza ne babakuba bubi nnyo nga bwe mbagambye. Kakati abalala babawamba nga balamu ne babatwala. Ng'era bw'olaba olutalo we lubeera. Ekirala okuddirako emabega bwe nali ntambula ne Yesu, bino bye yaŋŋamba. Lwaki yaŋŋamba ebyo? Kubanga nali munakuwavu nnyo mu mutima gwange. Lwaki? Kubanga nali mulokole, nga ndi mu kanisa, nga mpeereza n'abalokole, tuyimba n'abalokole, tulwera n'abalokole, naye bannange abantu banjogerangako ebigambo bye sikoze, bye siri, ne bammenyanga nnyo omutima gwange. Abantu bampisanga bubi, naye ng'ate balokole bempeereza nabo, kwegamba olugambo nga lungi, oli n'akuwaayiza ekigambo nga kwegamba oli n'akukyawa nga n'ebyayogera tebiriyo, ne bakuswaza n'ogibeera oba nkyogere ntya, kwegamba omutima gwange nga baagufuula enziinaziina, era nga mpulira ebiwundu ku mutima gwange, naye ng'abaabinfumita balokole. Kati bwe ntyo bwe natuuka mu ggulu nalinga akomplayininga ewa Yesu. Y'ensonga lwaki yaŋŋamba bino bye ŋŋenda obbagamba. Ate era kubanga baali tebabikoze nze nzekka, n'abalala bangi gye muli eyo be bakosezza. Yaŋŋamba nti abaana b'abantu bonna balimba, naye Katonda yekka ye mwesigwa. Era n'aŋŋamba ekirala nti muwulire mwe enkomerero zonna ez'ensi, mutunuulire Katonda ye mulokoke, kubanga bw'ona otunuulira omwana w'omuntu tosobola kumalako. Ekirala n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu yenna takunakuwazanga. Kati ng'amaze okuŋŋamba ebyo, yaŋŋamba nti kubanga si buli muntu gw'olaba mu kanisa nti mulokole, si buli agamba nti Mukama yeebazibwe nti mulokole, si buli gw'olaba nti ali awo omuweereza nti ddala yalokoka. Naye ye, kubanga nabagambye mu ggulu waliyo oda, era nabagambye mu ggulu ebintu biri mu departments oba mu bitongole, kati ne ku nsi bwe bityo.
ekirala nga Yesu bwe yaŋŋamba nti eno abaana b'abantu ffe tutatuukiriza naye eri lyo eggulu ebintu likyabitwala nga bwe byali nga bwe kyali bwe kiri bwe kiriba bo tebakyusangamu oba gwe okikoze oba tokikoze ekyo tekikijjaawo kubeera nga bwe kiri ekyo olikyesangira mu ggulu naye nga kyo bwe kiri bwe kyali bwe kiri bwe kiriba tekirikyusibwa. Kitegeeza nti eri mu ggulu nga ku nsi ebintu nga bwe byali badde era bwe babitwala era kyekimu ne ku nsi ebintu oba abantu babatwalira mu departments okusinziira omuntu wayimiridde mu bulamu bwe alina department waali tewali ali awo nga talina mwagwa nga bw'olaba nti amakubo gali abiri obulamu n'okufa gw'osalawo lyokwata nga bw'olaba nti ebifo biri bibiri eggulu geyeena gw'osalawo lyokwata era bw'okikola bw'okifuna empeerayo gy'oligabana gy'okoze ku nsi gy'ogabanira ddala ate mu bujjuvu bwayo kitegeeza nti buli kyokola kolera ddala oba oyenda yendera ddala oba obba bbira ddala oba okyuka kyukira ddala oba olokoka lokokera ddala oba obeera mutukuvu beera mutuukirivu ddala era kolera ddala bw'oba okola kigambo kikolere ddala agabaagabire ddala. Kino kyekiseera leero buli muntu kyakola akikolere ddala kubanga n'empeera zijjudde nnyo za ddala. Kakati era buli muntu ali mu department ye nga bwe ngenda obbagamba mu ggulu byo bwe biri kiriya nnyo wadde eno mu nsi olabanga akavuyo naye eri babitegeka bulungi nnyo. Kakati kankugereze mu kanisa Yesu yaŋŋamba bw'ati nti abantu abo bali mu departments yali ategeeza ki nti bw'olaba omuntu ng'alina kyakoze tegeera nti eyo ye department ye. Kati tonenya Katonda ku lw'omuntu. Lwaki? Kubanga Katonda kimukola bubi. Bwe mbanga nze nalokoka lwange nenzija mu kanisa naawe n'olokoka lulwo simanyi na gye wava ne tusanga nga tuyingidde mu kwaya emu nga tuyimba babiri n'enkunyiiza kati bw'oleka kwaya nze yagikuyitamu nze naalumwa nze gwe bali bibuuza obadde okolera nze oba nze nakulokola nakuyirako omusaayi. Kati kituufu buli muntu ategeere eyamuyita akole ekyo kyateeka okukola. Kati Katonda ekyo kimunyiiza nnyo wadde nga nze nkukoze obubi naye naawe bw'onyiiga ennyo ate n'ova ne ku kituufu ky'oteeka okukola. Kati fembi tuba twenkanyankanya omusango ate gwe oba onsingako kubanga gwe totegedde kyakukola. Kitegeeza totegedde Katondawo. Kakati departments ze zino era Yesu yaŋŋamba nti mu kanisa mulimu departments. Esooka yeeno nti mulimu abantu abatalokukangako n'akatini nga n'eggulu teribamanyangako wadde sekendi embweti naye ate munnange nga n'abalala baweereza ng'era ku nsi kuno tubalabanga ab'amaanyi naye ng'eggulu teribamanyangako n'akatini era tebalokokangako. Eyo ye department esooka. Ey'okubiri yeeno. Kati kankugereze nga bwe najja wano ne mbuulira enjiri nempita abantu okujja okulokoka. Okwo okulokoka eri buli muntu yenna eyalokoka kiri compulsory nti bakuwaayo entandikwa ey'obutukuvu ya ddakiika 2 nga bwe kyawandiikibwa nti omuntu akkiriza n'omutima gwe okulokoka era ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Kati nakitegeera era nakiraba tekisosola tewaliwo wanjawulo wadde ow'amaanyi ennyo ze ddakiika ziri compulsory eri buli omu nti buli aliyatula mu ddakiika ezo aweebwayo eddakiika 2 entandikwa ey'obutukuvu. Kitegeeza omuntu ne bw'aba ava wali nga abadde mutemu ng'ava kukwata jambiya n'atematema abantu 200 ngeza bugeza ne bw'aba ava kikola ekyo ku ddakiika eyo n'empita abalokoka najja nga adduka nga bamugoba najja wano wendi ku ddakiika eyo n'ayatula obulokozi aba afunyeyo entandikwa nga kyentegeeza okwatula obulokozi ng'okitegeeza kiri ekirowoozo ekiconnectinga mu ggulu kubanga ekyo bw'oba okitegeeza ng'ayatudde akitegeeza kubanga ne bali benkugambye aba department esooka nabo bayatula naye enjawulo ebaawo nti bo tebakitegeeza mu mitima munda
okuva ku ntobo y'emitima. Kati bw'oyatula ng'okitegeeza oweebwayo entandikwa ya ddakiika 2. Kati omubbi ono oba omutemu ono ne bwajja mu ddakiika ezo 2 ne bamukuba ng'amaze okwatula ne bamuttirawo, agenderawo mu ggulu ku ddakiika eyo. Olw'eddakiika ze zino 2 bwe ziba nga bamuse tezinnaggwako, naye bwe ziggwako obutukuvu oba oyina obwekolera, obutukuvu n'obutuukirivu. Obutukuvu buno bwe bakuwa entandikwa ya ddakiika 2, bwe weeyongerayo ng'okola ebyobulokozi oyongerako ng'abukula bwo bukula bukuzi, naye obutuukirivu bakola bukole. Kitegeeza gwe bw'oba ng'oyatudde n'oweebwayo entandikwa ya ddakiika 2 ne weeyongerayo ng'otambula nga bw'obadde otambula, osigalako eddakiika 2 ziri ze baakuwaddeko ng'entandikwa, era tebaddamu kumanyaako. Kati bangi nnyo dipatimenti ey'okubiri awo we bagwa, baaweebwako entandikwa ya ddakiika 2 we baakoma okubamanya, era kati tebaddangamu kubamanyaako n'akatidi, bali mu kkanisa basaatuuka. Eyo ye dipatimenti ey'okubiri. Ey'okusatu yeeno, era bano Yesu yaŋŋamba nti eyeekola nnyo nnyo nnyo, esse bangi, ezikiriza bangi, eziyiza bangi, ezizaayo bangi egeyeena, ng'abo beeba olugambo mu kkanisa. Yesu n'aŋŋamba nti ddayo ku nso bagambe nti nkooye olugambo, kubanga alunyoose ng'ekikoomi ekinene ekyaka emisana n'ekiro nga kituuse mu maaso gange emisana n'ekiro. Genda obagambe nkooye olugambo. Eyo ye dipatimenti ey'okusatu. Ey'okuna be bano baayatula obulokozi ne baleka byonna ku lwa Mukama, ne bawaayo ebyabwe ku lwa Mukama, babonyebonye nnyo ku lwa Mukama, balabye bingi ku lwa Mukama, beerekereza bingi ku lwa Mukama, naye ng'ekibi tebategedde kiseera kya Mukama, so ng'era tebasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Abo be bookuna. Abookutaano be bano. You are my Father, my God. When nothing is there, you are. Yehweh Tata, Niwe Baba, Du bist mein Vater, to me Vater. Everything I am, everything I have is you. All I do it for you alone. I do it for you alone. Yehweh, Yeshua, Chusemera. Yehweh, Chusemera. Yehweh, Yeshua, Chusemera. Yehweh, Chusemera. Yes, Mr. For promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. God is there to wipe your tears away. Never give up. Never give it up. Don't you worry, my brother, my sister. God is there. He's right there with you. What them better on me? What you wanna say? You send me no mama can say, and me quantity can say, yes, so better. He's right there with you. Not you send me. Stand still, my brother. His name is Lord. You alone who can change nobody else. No, you alone who can
akyusemera yegwe akyusemera yegwe 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 Yesu akyusemera yegwe akyusemera. Since you came into my life, I was not what you see, but you changed me anyway. And you gave your testimony, and now a testimony to glorify you, Lord. Yegwe, 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 yegwe. It's you, it's you, it's you, it's you, it's you. Yegwe, 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 Yesu akyusemera. Yegwe, akyusemera. Almighty God. Yegwe, 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 Yesu akyusemera. Akyusemera. Yegwe, akyusemera. Akyusemera. Yegwe, 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 Yesu akyusemera. El Shaddai. Yegwe, akyusemera. Almighty God. Ask me spend ask me spend ask me spend. Songa era tebasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Abo be bookuna. Abookutaano be bano. Baaleka byonna ku lwa Mukama. Baawaayo byonna ku lwa Mukama. Babonyeebonye nnyo ku lwa Mukama. Era boogera nti balindirira Mukama. Naye nga tebategedde kiseera kya Mukama. Era nga bajjudde okutya n'okweraliikirira eby'ensi n'emitawaana gy'ensi eno. Ekyo ne kigenda nga kibasembezaayo wala nnyo okuva mu kubeerawo kwa Mukama. Ne bamaliriza nga bali confused. Yesu bagamba balindiridde Yesu. Naye ne Yesu gwe balindiridde tebamutegeera. N'Omwoyo Omutukuvu tebamutegeera. N'ekiseera kya Mukama tebakitegeera. Bo balowooza mbu wakyaliyo ekiseera ekirala. Weewaawo ng'ate kyatuuka dda. Kati abo be bookutaano. Era nalaba ebintu bingi nnyo mu kanisa. Departments nyingi nnyo. Era buli omu agwa wawe naye gyagwa omulabira ku bikolwa bye n'otegeera nti oyo ye department ye. Kati mulekeraawo okwesitala ku bantu. Mutunuulire Katonda mulokoke. Kyekiseera buli omu okumanya Katonda we n'okusalawo ani gw'oneesiga. Kubanga abantu bali mu kavuyo. Era nga bwe tutambula ne Yesu waliwo we twagenda ng'abantu bali mu kusaba okw'ekiro. Era waliwo okugamba abantu abeewuunyisa nga banyiiza naye ng'ate bali mu kkanisa. Era Yesu bagamba n'agamba kati banaani ayo abagamba okujjamu okulinnyiriranga ennyumba yange n'empya zange nga bagenda bakoonakona bannaabwe. Byonna byonna bye kigenda mu maaso. Katonda akiraba. Totya, teweeraliikirira, nywera, ojja kumalako. Tugende mu maaso okutuusa we tutuuka mu ggulu. Temuggwaamu maanyi. Leka buli omu anoonye ekyambalo kye gye yakisuula nga Bayibuli bw'egamba nti kyekiseera okuddayo mu masaŋŋanzira. Buli omu anoonye ekkubo eryasooka atambulire mu kkubo ery'emirembe. Buli omu anoonye ekkubo eryasooka. Buli omu anoonye we yagwa agolokoke nate. Kati ekiseera eky'okugamba nalokoka emyaka 4 tekikyakola. Ebyo byonna nziina tonyumya. Ekiseera kati bala nalaba abantu nga bagamba twalokoka emyaka 4 naye nga mu myaka 4 tabeerangako mutukuvu wadde eddakiika 2. Kitegeeza tabangako talokokangako n'akatini n'eggulu terimumanyangako. Kati abalala n'aganze nakalokoka neebaza Mukama bakiweera n'obujulizi mukwatibwe ku nsonyi tuswala.
mu ggulu tebiriyo ebyo bye mukola. N'owa obujulizi maze emyaka 10 nga ndi mulokole neebaza Mukama. Mu myaka 10 obaddemu mutuukirivu eddakiika mmeka? Ezo eddakiika z'obaddemu obutuukirivu kye kikulu eggulu kye libala. Kankomaawo naye manyi mutegedde Mukama abawe nnyo omukisa. Muli ba mukisa mmwe kubanga mubiwulidde, naye ate muli ku kizibu kubanga mubiwulidde bwe mutali bikola. Mukama abawe omukisa. Bye-bye. Kati kanjogereko ku paati y'abayimbi oba ku buweereza obw'enjawulo. Obuweereza abantu bagenda ne bagamba nti abasumba, bannabbi, abatume, ababuulizi ne batica oba kyekimu nti obwo bwe buweereza obuliwo era buli muntu akolamu bw'ati awo wenyenyiga. Nedda, si buli muntu nti bamuyitira ekyo. Buli muntu alina omulimu gwe ogw'enjawulo. Kati nno mwe mutamanyi nti waliwo n'abaaweebwa emirimu gino egya bulijjo ng'okukola mu ofiisi, nga ogwo gwe mulimu gwe ogwawandiikibwa mu fayiro ye nti bw'alikula alisoma byonna ne biteekebwamu nti omwaka we gulituuka alimala balimutikkira alifuna omulimu mu kitongole w'ekiti. Kati alibeera ng'ayamba ekkanisa ng'aleetanga ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ennyumba ya Mukama ebeeremu emmere nga bwe kyawandiikibwa, oba abasumba ba Mukama baleme okubonaabona n'obwavu. Kati ng'ogwo gwe mulimu gwe mu fayiro ye kye kyamuteekebwako, nga ne bw'aligenda n'akwata millions n'aziwaayo bagende babuulire emyoyo 100 okulokoka nga taleese wano mu kkanisa mu nnyumba ya Mukama, awo aliba talina kyakoze. Aliba akoze ebikolwa ebirungi nga nze bye nakolanga, naye ng'omulimu gwe baligumubuuza. Kakati obwo nabwo buweereza abantu abamu bali mu ebyo. Waliwo abaaweebwa obusuubuzi, kati nga mu busuubuzi obwo ojja bukola Mukama akuweeremu omukisa, naye oleetenga ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo n'okuyambanga omulimu gwa Mukama ng'okuzimba, ng'abeetaaga, ng'okugenda mu njiri n'ebirala, ng'oyo kyekifo kye kye baamuteekamu, nga ye tebaamuyitira busumba. Naye kaakati ekkanisa ng'eri mu kavuyo, ng'abasumba be basuubuzi, abasuubuzi be basumba, abaakolebwa okuleetanga ebimu eby'ekkumi abakola mu ofiisi oba abasomesa be batica, kwegamba akavuyo. Kakati abantu bamanyi nti okuweereza kwe kubeera mu bifo bwe bityo ng'abasumba, abayimbi. Ekisookera ddala nze saalabayo muntu mu files zonna ze nakebera, saalabayo n'omu nga yazaalibwa kuyimba. Naye okuyimba nakiraba nga kibalirwa mu birabo. Ekisookera ddala kye nalaba nti buli muntu yenna avunaanyizibwa okuyimba. N'emiddo giyimba, n'obuuka buyimba, n'emiti giyimba, n'ebimuli bisinza. Nabagambye buli ekiri mu ggulu kivuunama kisinza, buli kitonde n'eno ku nsi. Nze nali mu ggulu ng'omuddo tuguwulira bwe guyimusa ettendo lyagwo nga bisinza Katonda, n'obunyonyi n'eppusi yogera ne kamunyeera kasinza mu ddoboozi eriwulikika nga lino lyenjogera, lwakuba wano ku nsi temugawulira. Buli kitonde kyonna kivunaanyizibwa okusinza n'okuyimba. Kati obwo buvunaanyizibwa bwa buli muntu okuyimba. Naye bw'obanga osazeewo okubeera omuyimbi ng'ekirabo kyo ng'Omwoyo Omutukuvu wagaba ng'okifunye, tekitegeeza nti ogwo gwe mulimu gwo. Nze saalabayo fayiro ng'ewandiikiddwamu omulimu nti kuyimba, naye nalabamu emirimu emirala ng'egyo gyengezezaako bagamba nga abayambi. Waliwo abaateekebwa mu kanisa nga bo bakuyamba, nga buli alina ennaku gw'olina omuyamba. Adaaga atalina waasula kwegamba ovunaanyizibwa ku bantu bwe bati. Waliwo abaaweebwa kwegamba nga ye alina kwagala n'asanga ng'omuntu aze mu kanisa ng'abadde agenda kwetuga oba omutima gwe nga gulina ebizibu. Kati ono n'ayitawo buyisi n'amusekeramu busekezi. Omuntu ono n'addamu essuubi ly'obulamu n'atandikira okumanya nti nange wali yanfaako. N'addayo n'akola obulokozi obw'emyaka egiddako paka waali wangula ensi. Ako kokka akaseko k'omuwadde. Waliwo abaaweebwa ekyo. Waliwo abaaweebwa okulambula, okuyamba n'ebirala. Lowoozaako buli kantu. Waliwo buli muntu eyateekebwawo okukakola. Tandikira ku muntu ayera ekkanisa,
waliwo abaateekebwawo okujeera, waliwo abaateekebwawo okugenda ebweru banoonyenga emyoyo, naye ng'ate beesibye mu kwera ekkanisa. Kati abo nabo balisangayo emirimu gyabwe. Ate abaateekebwawo okugenda ebweru banoonye emyoyo ng'ate beefudde basumba. Kati nga abo nno abeefuula abasumba nga tebaali basumba, ekkanisa eyo eba nzibu nnyo, kubanga jjukira omusumba abeera n'omutima gw'endiga ate era aba muzadde. Kati bw'olaba omusumba ng'amenya ebyo, oyo aba ayimiridde wakyamu, ateekwa okunoonya ekifo kye ayimirirewo. Kati osanga ng'ababuulizi b'enjiri abaaligenza ebweru ne banoonya emyoyo ne bagireeta mu kkanisa ne baddayo ne banoonya emirala, omusumba ono n'awumbawumba ng'omuzadde n'abakuza, ate nga kwegamba kavuyo, buli omu tayimiridde mu kifo kye, buli muntu ali mu kifo kye. Ate nno kambabuulire, kitwala amaanyi okuyimirira naawo w'oteekwa okuyimirira, kubanga nalaba ng'abalala bayimiridde mu bifo byabwe naye ng'abalala bakutte ebiti oba emiggo oba obutayimbwa nga babakuba nga babasika eno n'eri, naye kitwala okusimba amagulu eno n'eri n'onywera, kwegamba okusinziira, okuyimirira mu kifo kyo kitwala amaanyi, kubanga eno nga bakuba eno bakona eno naye kyabuvunaanyizibwa ggwe okulwana okulaba ng'oyimiridde mu kifo kyo, si byakuseeyeeya, kitwala amaanyi okuyimirira mu kifo kyo. N'ebirala bingi okuva kwa Yera ayoza ttooyi, buli omu kyakola mwabanga ayimiridde mu kifo kye bw'atyo bwalibalirwa empeera ye, era balimuwe engule okusinziira nga bw'akoze omulimu gwe. Ekirala, buli muntu agenda kubuuzibwa ku buli kigambo kye yayogera, n'abagambye ebigambo gye biri, ebirowoozo gye biri, obwama gye buli, na buli kintu kyonna kye wali okoze ku nsi ogenda kisangayo. Fuba nnyo okukola obulungi osobole okusangayo obulungi, oleme okusangayo obubi. Mukama bawa omukisa nera. Enamba y'essimu yange eri 07. This is Blessed Gospel Promotions, EGP Events, your number one event managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard work. EGP Events. Oseka kolero naye nenjoka bawowe samanya kulabutikwe agenda okugwa chukoderi katanda wo sasira chitangesebo sembeza woli
nange biwulire bwe ndikutankwate n'omulala yi sitani ojoga This is Blessed Gospel Promotions, BKP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BKP Events. This is Blessed Gospel Promotions, BKP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BKP Events. Ekisokera ddala nabagamba nti ekkanisa eri mu kavuyo nga baali badde abasuubuzi kati basumba abaali badde abasumba kati bali mu birala abaali badde ababuulizi b'enjiri ate be bannabbi kwegamba kavuyo okitegeera buli muntu nga tayimiridde mu kifo kye kati kyekiseera onoonye wooteeka okuyimirira oyimirire awo okole ne kyetooka okukola ate okole mangu nababuulidde nti kubanga era sisobola kumalayo leero kambuukebuuke mbabuulireko ebimu kati kambabuulire ku muyinza y'ebintu byonna omuyinza y'ebintu byonna wa kitiibwa kingi munene ajjudde mu ggulu ate nga ajjudde n'eno ku nsi ayakaayakana nnyo nti tosobola mmutunulako ne bw'ozibirira osigala omulaba nga atunula kati oyo sijja mmunnyonnyola nnyo kinene era natuuka ku Namulondo yo nga tugenzeewo ne Yesu nababuulira ebigambo bye yaŋŋamba nabibabuulira mubimanyi kubanga ngenze nga mbuukamu mubimanyi yaŋŋamba nti ddayo ku nsi ogambe abantu bonna tibabeerenga batukuvu nga nze bansinzenga mu mwoyo ne mu mazima bakolenga ekigambo kyange ate bannoonye n'obulamu bwabwe n'amagezi gaabwe n'omutima gwabwe n'emmeeme yaabwe na buli kyonna ekiri mu bo okunneekenneenyeza ddala n'okunnoonya ng'omuntu anoonyaako obugagga akati n'ennyo mu kizikiza kati awo era nga tuvuddewo tweyongerayo kutambula ne tutuuka ku nkomerero y'eggulu n'ensi ensi eggulu terikonekitinze ku nsi lirina we likoma kati we likoma waliwo olukonko
kati bw'osomoka olukonko olwo n'olyoka otuuka emitala ku nsi eno kwe tubeera. Era nabagamba nti tewaliwo space ndala yonna okuggyako eggulu n'olwo olukonko n'eno ensi biri bisatu. Nakibagambako tewaliwo kifo kirala wonna wonna. Waliyo eyo ensi gye bayita eggulu, ne wabaawo n'olukonko, then n'eno ensi kwe tubeera. Kati bw'oba toli mu bifo bino bisatu tewaliwo walala wonna w'osobola okubeeramu. Olina okuba nga oli wano kw'eno ensi, obanga oli mu ggulu, obanga oli mu geyeena. Kubanga geyeena lwe lukonko olwo olwawudde ensi n'eggulu. Kati era bw'ofuluma mu ggulu, ku lukonko kuno kuliko olutindo oba bridge. Kati bridge eyo kawuzi. Ndoza mumanyi mwenna akawuzi kambwe kati nga buno obutunga ekyalaani. Akawuzi kentegeeza kambwe kati. Naye nga kasomoka awantu awanene ennyo okwenkanankana n'ensi. Ye bridge yaawo kwolwo olukonko. Okuva mu ggulu olina kusomoka ku bridge eno olyoka otuuka eno ku nsi. Oba okuva eno ku nsi olina okusomoka ku bridge eyo akawuzi olyoka oyingire mu ggulu. Mukitegedde? Kati era buli muntu yenna ku nsi awo waaliyitira okuyingira eggulu. Kyebava bagamba nti akakubo kafunda. Mmwe muba mulowooza nti boogera bweno ku nsi. Kawuzi kamu bwe kati naye nga kali ku lukonko lwenkanankana n'ensi. Buli muntu yenna waaliyitira ayingire eggulu oba alemwe agweyo. Kati twayita ne Yesu ku lutindo olwo, naye yali ankulembedde nga nze muvaako emabega. Kubanga tetusobola katambulirako nga nkutte nga bwe twava eri nga tutambula bwe tuti. Kati ku luno lwokka nali mabega we nga nzija emabega we. Naye nze saakafiiringa nakalabanga nti kawuzi naye nga wano mu kutambula ninga ali ku luguudo. Ne tukayitako paka lwe twatuuka emitala eno ku nsi. Ne tuddira ddala wabbali ne tuyimirira ku bbali. Walinga era boolaba olubalama lw'ennyanja bwe wati. Kati awo nno ku lutindo olwo Omwoyo Mutukuvu naye wasinga okukolera. Mukitegedde? Wabeera wakolera ennyo era nga wali bize nnyo. Kati nga tutuuse katinda ako tetwayogera ne Yesu wadde ekigambo kyonna, naye twali tulaba ebigenda mu maaso ku lutindo. Naye ku lutindo olwo ng'oggyeko omufumbiro n'olutindo bye bifo ebibiri ebiri bize ennyo ennyo, tewali kifo ku nsi ky'oyinza obbigeraageranyaako. Kati era nga tutuuse katindo okwo buli katuli nga omanyi buno obutuli bw'obuwuka. Mwenna temulabako obuwuka nga bufubutuka mu ttaka? Obwo obutuli size exactly nga bwolaba obuwuka nga bufubutukayo bwe buti, naye ku luno nga bantu nga bafubutuka eno ku nsi nga bayingirawo mu buli omu okufulubutuka mu katuli ke gy'afubutukidde. Kyentegeeza abafa. Waliwo ekkubo eddene naye buli katuli, buli lwatika, buli kadirisa, buli kalyango kaleeta abaako. Buli ddakiika ekola bweti, teri kuwummula, teri misana, teri kiro.
wali busy nga wayingirawo abantu billions and billions and billions and billions and billions okuva amawanga n'ensi n'ebika n'abantu. Mukitegedde nga bano base bano nnyonyi bano bafubutuka mu ddwaliro bano babase bano bomu bano bantalo nga bafubutuka okuva mu buli katuli nga bwolaba saizi ya katuli ako nga bwe mukalaba naye nga kafubutuka mu bantu mu saizi ez'enjawulo. Waliwo abafubutukangamu nga ekituli kyabwe kyenkananga eri eddirisa, waliwo akenkananga wano okuva ku katuli akatini ennyo naye nga buli kamu kaleeta abaako. Waliwo abafubutukira mu butuli nga nnyanja n'ennyanja naye eweereza abafu baayo buli mukitegeera, ennyanja nazo zireeta abaazo, bonna baggukira awo ku lutindo. Kakati nga bwe bayingirawo awo webeekangira akawuzi nga kwe balina okolasi okuyita, naye bw'oba nga tosobola kati ne bagamba ogenda oyimirire kuuma kali waggulu awo wokka nga sayizi bweri kanisa weekoma oyinza okugwa, naye olutindo luli waggulu nga bw'olaba eggulu eri gye liri, kubanga buno obunnya tebulina ntobo, tebulina gye bukoma. Kagamba n'okutunayo obutunuzi bwoti ogwayo kikumala, naye nga olutindo lwawo kawuzi. Kati abantu naabo nalaba abantu nga bagwayo mu billions and billions and billions and nga bwe bayingirawo bwe bayiikawo, bwe bayingirawo bwe bayiikayo, bwe bayingirawo bwe bayiikayo, bwe bayingirawo bwe bayiikayo. Olutindo olwo lwantiisa. Twayimirirawo ne Yesu nesimunyega kigambo n'eki naye nga tanyega kigambo n'eki, nga buli omu atunuulira butunuulizi abantu abayiika mu lutindo, abayiika mu lukonko buli sayizi. Amalwaliro nga gayingizaawo bano abafudde nga bazaala, abafudde nga bajjamu embuto, abafudde bonna bayingirawo n'otwana twabwe nga tubavaako emabega. Naye nga buli muntu omukyala tajjukira kaana kano n'akaana tekajjukira nnyina, buli omu abeera ku lulwe. Kati era abantu abasinga obungi tewali yayita ku lutindo, nga bwe bayingirawo mu bibinja ng'ate bwe bayiikayo mu bibinja. Kakati n'enkiraba ng'Omwoyo Omutukuvu afuba nnyo okuyamba abantu abo kye kimubeezaawo ku lutindo, kubanga ye aliwo okuyamba. Omwoyo Omutukuvu talina kifo kyonna waatabeera. Mu masabo abeerayo, mwanjenwa abeerayo, abeera mu bufo obusinga obukyafu mu butale wonna. Naye nalaba nga bamunyiiza buli sekendi ekoona bweti, wadde afuba nnyo abayambe. Kakati abantu bonna nga bwe bayiikayo, kubanga baali tebasobola nga tebalina maanyi, nga bayisa ku kawuzi. Ekyanneewuunyisa kati mbadde mbagamba bano abafubutukira mu buli katuli, mu buli kaatika, mu buli kalyango, mu buli kadirisa, n'ennyanja nga zireeta abaazo, n'amagombe gaweereza na buli kimu. Kakati abo nga bonna bwe bayiikayo, ekyanneewuunyisa ku lutindo okwo kati nga bwe mbagambye nti twafuluma ne Yesu okuva mu ggulu mu luguudo olunene olwa zaabu gold. Kati ne tujja era ne bridge eno eyunga wali, eva wali ku gold n'eyunga anolo ekinya n'egenda n'econnecting eno ku nsi. Kati bwe connectinga ku nsi era esigala egenda nga kkubo ddene main, kagamba nga luva eri direct muggulu
ne lujja paka eno ku nsi. Kati mwolwo oluguudo namwo mulimu abantu abajjiramu nga bayingirawo nabo buli kiseera nga bava eno era ku nsi. Kati olwo oluguudo olwo eyo direct gye bayita ekkubo ly'obulokozi. Mukitegedde? Kati mu kkubo ly'obulokozi omwo kyaneewuunyisa nti namwo ng'abavaamu nabo bayiikayo mu lukonko. Ne tutunula kakati mu kwetegereza ennyo nalaba nga bino bye bimu ku byalemesa abantu bano abava mu direct eno ey'obulokozi okuyita ku lutindo. Kubanga bano of course baali tebasobola kuyitawo, tebamanyi Mwoyo Mutukuvu, tebamanyi Yesu, abo abatalokoka bo balina kuyiikayo mu bibinja byabwe. Naye n'ab'omu kkubo ly'obulokozi nga nabo bayiikayo kyekimu. Zino ze nsonga ezimu ku z'abalemesa. Mukulu Yesu kitiibwa kimuwe, mwagala Yesu akola bikulu byokka. Njogera kwoyo omwana wa Katonda, musumba omulungi, mukakamu omuteefu, atalina kibi, yakola bikulu byokka. Pologoma ya Yuda yegwe twasinga. Mukulu, owaffe mukulu, asaanidde ettendo, ffenna tumusinze. Mukulu Yesu kitiibwa kimuwe, mwagala Yesu akola bikulu byokka. Tewali amwenkana, yatufiirira n'azuukira, emagombe taliyo, era mulamu, ali wano leero okuwonya, okusumulula ebitulemye byonna. Tendereza, sinza erinnya lye, sinza mu mutima gwo. Tendereza, sinza erinnya lye, sinza bulijjo. Tendereza, sinza erinnya lye, sinza mu mutima gwo. Tendereza, sinza erinnya lye, sinza bulijjo. Asaanidde ettendo lye. Mukama akola ebikulu, asaanidde oyo This is Blessed Gospel Promotion, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. Tambulira ku BGP mazzi, Events. bamutya oyo asaanidde, yimusinza n'atutuuza n'abalangira naffe. Tumuwe ekitiibwa ffenna leero okuba asaanidde.
Mukama tutuusiza n'abalala. Atugabiridde Mukama tabongoota. Tatulekulira Yesu. Musuba omulungi Mukama Yesu waffe. Asaanidde. Kwenkubya essanyu limbuzi eyo gye nalaga kitange nkomyewo obujeemu n'obukyayi bwe nakulaga saba kisonyiwo kati njiza okuba eyo gye napaalira nti omwana takula mu maaso g'abazadde kale bw'obanga ombonereza kitange olekangawo ndi mubi sigana sobezze emirundi egitabalika aleke kuba omukwano byewandaga nenkwata eddala nalaba ebirungi ebiyitiridde nendaba ebimyansa omululu n'obutamatira nebintwala mudungu eyo gye mbadde gali maaso ge ganimba ti buli ekimyansa ebeera zebu naye nkizudde kimbonyabonya ndi mwana nkwetaaga nkwatanga mukwano omwana nekubula sebo nkwetanga kabiti mukwano nange mweza kitange ndabye ebingi ebitisa ndabye ebingi Mukama ebimenya omutima ebbanga lyesibadde nawe buli kimu kineefulidde egyali emikwano gyakyuka kati be bapangawo kunsula kubanga sirina muyambi sirina mulwanyi namige yali ampanguza njagala kwe nina ennyonta ku mutima sombeera wala mukwano munange gwe wange Yesu ntasa okwatanga mukwano ongamene mekubula sebo oyanga mukwano gwange onywezanga engwa namba kitange
Yesu, oh, Yesu, Yesu, oh, Yesu, Yesu, oh, Yesu, Yesu, oh, Yesu, Watanga mukwano Nyamba sebo Omeranga nange Nyamba mukwano Nyamba sebo Omeranga mukwano konge Tondekerera Nyakubanga sokanze onyezanga kitange onyambanga mukwano oleranga nange onkwatanga ku mukono onyambanga bwengwa Yesu ondaganga ekkubo kuba kitange nze ndi mwana. This is Blessed Gospel Promotion, BKP Events, your number one events managers and planners for excellence, integrity, flexibility, time, and hard working. BKP Events. Gafuukana kyakulya essanyu lyakugwako muyita kuyambe tozirika bambe asobolera ddala muyite taata anaakuyitaba ebyo ebikulemye ebimuwe yabisobola muwa mukono akuwanirire leero mukwase entalo tolwana yewali muyite taata anaakuyitaba ebyo ebikulemye ebimuwe yabisobola muwa mukono akuwanirire leero mukwase entalo tolwana yewali. This is Blessed Gospel Promotions, BKP Events, your number one events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. Emirimu gy'okola BKP eyo Events. byokola ne bikufiirira bangi b'oyambye bwe bafunye ensimbi tebakujjukidde laba bye bakusasuddemu kukyayina kukugeyengula yewali atalyanguzi mukoole nze mulabye akyusizza abaali obubi nga bakusingako amatama gagajjuza enseko sokaaba naawe akuviiriddeyo amaziga agasangula buli kimu kidda bujja awulidde okukaaba kwo osumuluddwa kati oli waddembe muyite taata anaakuyitaba ebyo ebikulemye ebimuwe yabisobola muwa mukono akuwanirire leero mukwase entalo tolwana yewali
maaso gange ngazadde kukwetondekanga katana wonze wembeera nga sikulina nkwetaaga wozalidde munafu nnyo kulanga ennemererwa ssebo bw'obeera ng'ondesewo mukama This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your number one events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Obadde weebuuza omuntu asobola okubasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, excellence, integrity, time and hard working. njagala mbanyumize ku mukwano gwange ono yabeeranga wamu nange mu nsiri omusana nga gwaka nga yetandika ng'obeera wamu nange bwe nalinga ndi mwana muto twakolanga obumotoka bwa waya ne twenjera ebyalo empale zirimu ebituli nga n'amasaati tetulina naye nga tuli bagaga basingayo. Naye siryerabira olunaku emmotoka bwe yali enzise bwe nali nvuga akamotoka kawaya waliwo ne bakuba endulu walalalala emuse omwana w'abandi omuto navaawo nga ntidde nga nzina nga nkankana ng'omutima gubula okumbuukamu naye neebaza Yesu eyanyamba kibanyimba oluyimba lw'omulungi omulungi ono namya era yandisa makumya w'emmemme yange neetaaga ki Yesu nga oli kikyekirinze gyako Yesu omulungi ono namya era yandisa makumya w'emmemme yange neetaaga ki Yesu nga oli kikyekirinze gyako Yesu bwe nagenda nga nkola nga nfuuka omuvubuka binafunayo akakosi abo bwe twatambulanga ku street the city nga tweyita aba bad boys in the city awanno nali mulokole naye obulokole obw'okumumwa
Gachinjagala chinkola awanefunayo akawala bwe twatambulanga mu kilabuzi kibuga Kampala. Mikwano jange jalinanga bawala nga joji bakyusanga byambalo sisobola kuterabira to yewaliro munene kyanga nenkola Yesu abanga sasire naye yali wakisa abange nasasira nakomyawo emmeme yange omulonjono namya irayandisa makomyawo emmeme yange nitagaki Yesu ngawoli kichachirenze jako Yesu omulonjono namya irayandisa makomyawo emmeme yange nitagaki Yesu ngawoli kichachirenze jako Yesu. Wenalina emyaka 9 nakiranga kumakya nensaba esala obunyonyi we buyimbira chuchuchuchululu nenkwata ku gita mama wange gye yali tasobola kukyebera oluggi nalubandula. She was a beautiful woman. Nemulaba ng'aseka n'anyeenya omutwe awo nagamba oh boy, I love that song. Awona negattako nakaloboza kawoomu ne tuyimba oluyimba lw'omulungi omulungi ono yawe emmeme yange etagaki Yesu ngawoli kyakirenze jako Yesu mulungi ono yamuŋŋamya yandisa yawe emmeme yange etagaki Yesu ngawoli kyakirenze jako Yesu. Holy,
maaso ne bwe gaziba sigetaaga nga sikulina bwe sinza ne kuwulira mulize mpola ennyonta mwe nkaba n'omudaabuda n'olwekyo nyimba n'amaanyi nti oli w'amaanyi okola by'amaanyi oli w'amaanyi ensi yonna efuna amajoni oli wa kitiibwa osinga ffeeza n'esatu teriyo wera teriba gwe akusinga oli w'amaanyi ogulumizibwe Mukama owulira okusaba kwange Katonda wange nasinza gwe n'omutima gwange obutakowa olwo nga nsobeddwa nga n'ab'emikwano bannesewo kusaba kimu wampamanyi mpangula emitego gy'omubi bwegana maaso ne bwe gaziba sigetaaga nga sikulira bwe sinza ne kuwulira mulize mpola ennyonta mwe nkaba n'omudaabuda n'olwekyo nyimba n'amaanyi nti oli w'amaanyi okola by'amaanyi oli w'amaanyi ensi yonna efuna amajoni oli wa kitiibwa osinga ffeeza n'esatu teriyo wera teriba gwe akusinga oli w'amaanyi ogulumizibwe Mukama bwetukola erinnya lyo ensozi zivunama Yesu Yesu erinnya lyo lya buyinza lya buyinza erinnya lyo lya kitiibwa lijjuza ebiwonvu likakkanya ensozi erinnya lyo lya buyinza
Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tenkisi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya